Amaina gange ninze mutesi Hadija ndi mutyame wa kuno ku kyalo kino era ni abaana abaife nabatandika foundation yenu okuva mu nasale paka wano omwana wange wali mu S4 kale nfuni ekikangabwa okunkoba ati tiba campus school fees stamu esembayo ate nga wano ninze mbayirenga nsooka mu office okusasula sente mu bunaku bwange mperano natunze obubuzi bwawaawo netamu esembayo omwana wange ebulayo wiki ndala bakola ebibuuzo pera no mwana wange alagawa bandi tukobeirere mutamu esooka twatola abaana mu masomero block ge yatukoba ge bali balonze wano ge basobola okusasulira mu sente twakyusa abaana mu busente ife abaana kubo tusobola embeera yeni nayo yabwena mivu omwana wange okutyama saawe no omwana nga tasomi azira walaga ate ife abasoga batuvumirira ino mbuti twenda asomesa abaana eya Soul Foundation ebaire wererera abaana eyamba abaana abakyala abajokuzaala abaire waliwo skani bali balinena n'ekyuma kya bando mpera n'obuzibu obusinga bunene buviire abaana abakandidate ba P7 aba senior 4 aba senior 6 babasazeeko bakwati bajja kuba basente plana bazaire bayidenga kanu babaire basasula ku ekitundu ngani project basasulira ekitundu buti abazaire bali kuirangayo nga balirabulire kuba bazaire bajja kutola sente de bana abaana okubuzibwa kutoose mpera n'ekisaya n'ekirala waliwo scanning eyamba abakyala bakuno scan bagitunda kodi bagiga Budondo waliwo ekyuma kya bando kiri mu project eno nga kisaka wunga abakyala bajja bakolayo ngobo bafuna sente daibu ekyuma bakitunda buti tuligo ne bamani ni manager omuyaka country director ayaza kyasobola kutowa kitofu niye balonda kodi ni Angela na ali ku board ere gaigulu byali kola ni byo buti abaana basazeeko kodi abaana nga 10 nga na 5 bakola bibuuzo basinya fu bani bali msense kisi basula ku esene masomo ge bali basibula bali kuba omuntu abulida akola ate na lero mutyami basula ku esente bona bente supporting akukojira kirigo ayi bali kuba lisano okugoba omwana wa senior 4 akyama koleki wa primary 7 akyama koleki kyabo kyamo kibali ku ate bona mwana gyali alimereirwa ali saba musobola okuba ati mukola ki babaye mu wundi onasobola okuba ati alekulira waba mukaze alimereirwa enoni yagisiro wansi ekino mundagano kyali kinakola kikye kina kusomesa omwana oba ali ati kusomesa paka omwana bwamaliza okusoma omwana yemwene amaliza okusoma era nga omuntu gwani ti bamaliza okusoma bali solo bamugema bamufuna ekyokukola ngo kibaye kirabo mu kitundu kino okusinza bukyatandika abaana omuwendo gukendeire oba kyali n'amaani ino ayo omuwendo kifo kyokweyongera abaana kabiri abali bali kugoba bali konfuna batinga mu abazaire muli kwenda ki tuli kwenda abaana babenga basoma byona abaana benga basoma n'abaana bali bagobye babeyize ku masomero babenga basomero yobona support basomeranga ayi tujja kulinda batunde n'ekitongole nga nge tuli n'ekitakanda tunde n'ebizimbe nga babitundira ku basasula bakozi misala nga abaana baife bagobyemu awo tufuniyemu ng'abazayi nifa abawange ebirogozo ekitongole kino okuyigumira tuba tuweerere bwerere tebakatweta gaza lukiiko lwali lukatama tirukatyama olukiiko ng'olukiiko olw'amagezi ku nsonga ebo eriwo koyo abaawe ekitongole abaawe n'abawi b'amagezi ku nsonga n'ensonga lwaki twayida twalumba ekitongole kino twogere nakyo era twogere nakyo lwakuba nti mwe mutuuseemu nku kale aye twogere nakyo era batuwa kyolwokubiri tulina okuba n'olukiiko olutugaita twena abazaire n'abaana n'abakiisoni bola bali bakuba ati tituza sente ate nga omaze osasula kwa katunduko okawaireyo idukira levu eyo nabagitwalako abazaire kamana nga omuzaire tasobola kusomeza mu isomero ly'amaani liki asobola kusomeseza nagaife aga gavumenti agatali ga private aye enkomerero bali kuba ati ife tuza sente kati esente iwedo wegemegemi okutunda n'otayo ekitundu omwana asobola okuboneka nti kampani emuteerako akasente bakoya tigazira ojakola otya balina kwita bazaire na pressa benda kutukola batya kati eyembeera y'abambi ng'ate inuma ku batunze ekyuma kyaife bero kyeyatuwa mbo bagerera abaana enuma kwawo sikani yone yava wano bagitunda ambulance ye bagiremesa kubona abalwaire gano kuboneka nti batwala mu idwaliro bakwata ezza mu musawo lwaki ezza mu musawo ng'ate ambulance yali ekola bwa service kutwala mu mulwaire ku idwaliro asobola ofuna obwetaagisa ekitongole kino kya muntu mpera n'obuntu oba ekitongole kino kikaali nga bwe bakoba nti solo anastotobo teyemerezebwa anya n'eddoboozi nze ASP twine Mukama Charles osi Budondo wabaddewo incident
kumakya at around 9 nga abatuuze ab'ekyabirwa ne bujagaali nga batambudde nga beemulugunya ku kitongole kya Soul Community Center oba kyekimanyi nga Soul Foundation. So chairman w'ekitundu ne executive director, country director ne bankubira. So I came in through I found people nga batuuse nga bakubye ebidomola bawanise ebipande nga balina okwemulugunya ku kitongole engeri teyisizaamu abaana ekibadde kikwata ku mukono nga basoma. So nenkakana embeera netufuna meeting ne community members abaze nga balina okwemulugunya kwabwe ne administration ya organization nga batuuze bagamba nti bawadde abaana abasasulira nga bagenda kukola ebibuuzo balala basazeeko ku ensonga ezitategerekeka. So abazadde babadde n'abantu babadde baagala kumanya kiki kivudde ku ki mu ekireese abantu okubehavinga in that manner. So bwe twafunye meeting ne batunyonyera waliwo abaana organization ne confirming waliwo abaana be bajje ku system kulwa nsonga nti the funders sponsors abadde sponsoring abaana abo ba pulling out at the moment the foundation or the organization teyina sente. So ne tugamba nti tuteekeko embeera tuwe ekiseera administration organization communicating an executive director ne board abali mu United States twogerezeganye tubalage ekifaananyi kirungi omuzadde abadde nga alina omwana ku Jinja SS ate nga omuzadde oyo yali suppose ku affording sente za St. Stephen Budondo. Essaawa zino akoze paati ye tasobola kufuna sente ezisobola okusasulira omwana ng'agenda kutuula fiizi yonna kateba nga tasobola kukola ki kugifuna. So ne tubasaba nti bogerezeganye nabali by Tuesday batwe feedback either nga bakkiriza okusasula this year abaana bagenda okutuulira ebizaamu n'abali mu final semesters because these people have been sponsoring children right from nursery to the university. So abaana bali mu final year, final semester, abali mu senior 4 bagenda kutuulira exams ne PRA ne UACE bakole, then bakole general meeting by informing abazadde embeera eriwo n'abantu bagenda kufeezinga out so that abantu bategeere they prepare for next academic year. That's all, and we have agreed. Abantu bakanyiza bulungi. After that, people left. There was no chaos, that there was no demolition of anything. Abantu babadde bakaka mu bulungi, and I believe by Tuesday we have agreed tujja kufuna meeting esembe n'abantu okubabulira ekivudde mu the funders the other side. Yes.